Ssaalongo Wandera Ismail ng'aweza emyaka 38 atunnyonnyodde nti yakamala emyaka 3 mu ghetto era muzadde ow'abaana abasatu ng'omukulu wa myaka 23 ng'agamba nti okujja mu ghetto yali afunye obutakkanya ne mukyala we era bwe batyo ne baawukana. Kasatu mu ghetto. Emyaka 3 kakati olina 3 because I'm born in a ghetto. You were born in a ghetto. Yeah. Isegeza gwe tomanyi bulamu bw'omwana bulamu omanyi bwa ghetto mukawuka. Nali mbadeko ne family. Mande kawukale. Kawa manyi. Ono agamba nti lwe bafunye ekyokulya lwe balya olwo ate ennaku endala ne basula enjala. Kati nga bw'olaba nkafunye wano kyeggulo kyankinza okuba kiri kuno n'ekyemisana. Era buli omwana n'akabeerawo. Okusobola okwebeezaawo bano balonda ebyuma ebya scrap ne babitunda mwe bajja kye baliisa abaana be bakuŋŋaanya okubalabirira. Naye nga nange nsobola okusavaiva obwolumu ne nfuna akasawo ka kawunga kiro 10. Sobola nga nkoze netisa ebyuma ebya scrap ne nfuna n'ebijanjaalo n'ebyenjoyininga nawo ne twegattanga bahankozi. Tubafumbire akawunga ako mu nnato tusobola okufuna abaana nga 50 oba 100. Naddala wano okutandikira ku myaka 10 okudda wansi osobola okubeera nabo baliisa. Twali tulinawo n'ekiyumba kyaffe kikaddeawo basobola okusomera. Twalina abazungu abaatwala kuyamba. Mulina n'ekiyumba abantu abasomesa mu bajjawo. Abasomesa kale bajjabuzi ba teachers nga muzi wano. Byalugaba Jude nga wa myaka 14 agamba nti yakabeera mu ghetto emyaka kati 2 nga maama we yafuna omusajja omulala eyamugoba mu nju ng'era kati awangalira mu ghetto y'e Katwe gy'ategeereza nti obulamu buzibu nnyo. Kale omusajja atali taata wange naye baamugoba, maama yamugoba. Kati nze buli we ngendayo ewaka banaamasanyu esitegeera nga taliiwo nga baamugoba yagenda. Ono ye akuŋŋaanya bucupa nga kiro agitunda ennusu 3 okusobola okufuna ekyokulya wabula ng'asanga obuzibu nti oluusi ate bw'azifunye banne bwe bazimuggyako. Kino n'olondereza ebicupa we biveera n'ofuna ekyokulya ngafe abaana ba ghetto. Babala kiro naye kati bino ebiveera bya soda kiro ya 100. Ono agamba nti ng'abaana beegomba abaana abalala abali ne bazadde baabwe ate nga basoma n'okubakolera ku bubaka obw'amazaalibwa. Tubeegombera ddala kubanga lwa nsonga toyinza kulaba oli ng'ali ku baaside ng'ali mu masanyu gwe n'oba nga nawe toyagala kuba mu masanyu. Ku nsonga eziboogerwako okuba nti be basinga okunyakula obusawo bw'abantu bano bagamba nti embeera ye baleetera okukola bino n'obutafiibwako ng'era basinzidde wano ne basaba gavumenti waakiri ebafunire we basobola okubeera bave ku nguudo ne mu ghetto baddeyo ne ku ssomero. Bo bennyini be bateekamu embeera ezo ez'okutuyita abayaaye ababbi naye nga bw'ojja mu ghetto ne bw'oleese mukulembeze w'amaanyi toyinza kufuna buzibu bwonna. Era oyinza okulaba abaana ba ghetto engeri gye beeyisaamu n'empisa ennungi naye batwala amawulire waggulu ghetto yesibuka ababbi abanywi b'enjaga biki nkiwe toyinza kusangayo mwana akola kavuyo mu ghetto. Sometimes oba lowooza tulakinga nnyo mu maana naye nga tusobola okubaawo ne believe ate biggwawo kuba twagala nnyo n'okukola abamu mulimu abavubuka abakulu kati saizi zange tobalabye bangi tebalina mirimu twagala kuva ku street ya issue tukoye okubeera ku street twagala kuva ku street tusabanga gavumenti etufunire amagezi twakoye okubeera ku street tusobola okubeerawo kuba ensonga yaffe kuba ne tubadde tubeera oluusi bazze batusendawo nga bagala kuzimbawo kati okubeera omuwendo gweyongedde ku street naye batufunira betubeera tusobola okubeerawo. Funireyo essomero egavumenti n'essomero ly'abaana ba ghetto babeere wano basome gavumenti kyerina otuyambako. Bano bagamba nti nabo Katonda bamumanyi era basabira ddala. Nnyo tusabire owa Pastor Grace Lubega erugogo ku Fanero Church buli Sunday. Mukama mwagala nnyo kubanga era yambeezezzaawo emyaka gino ate nina mingi lwakuba mundabanga omuto.
n'emyaka mingi mukama yagimpadde. Omulabirizi Dr. Kiganda ku nsonga y'abaana ba Ghetto agamba nti ensonga y'abaana bano erina okutwalibwa nga nkulu kubanga abantu bangi abavudde mu Ghetto ate ne bafuuka ekyomugaso mu ggwanga. Nolwekyo ekyo twali kyekoledde nga gavumenti ku busende bwaffe obutono bwe tulina twali bufiisiza ne tutondawo rehabilitation centers. Okiwulidde ne tutondawo zi home. Omwana mujje ku luguudo ng'akyasobola mujja mutwale muwe life muwe bakansala bamubuulirire muwe ebyokulya musomese muwe w'okusula ajja kuvaamu omuntu ow'omugaso. Ono agamba nti gavumenti erina okuvaayo n'ensimbi mu mbalirira ezisobola okuggya abaana bano ku nguudo batwalibwe mu maka era balabirirwe. Nolwekyo gavumenti ekiteeke mu programu yaayo nakyo kigende ku budget. Let it be a security concern. Tuleme kitulavuzinga nti charity nedda tugiebere security concern. Oba sente bazisana mu security bazise mu security mu budget bagenti oba these kids and these people, this type of people are a security concern. It's a security threat. Ono akunze abasumba ne bannaddiini ab'enjawulo okuvaayo bayambe ku baana bano okusobola okuva ku nguudo. Mbakunze nani bannayuganda bonna ne mbakunga abasumba bonna bakyegattemu busigala buvunaanyizibwa bwaffe abasumba bafaaza baawule bamasheeka bamemba ba paalamenti. Okiwulidde buli alina kyasobola okukola akikole. Buli ffenna tukikole kuba ffenna bw'abaana bagenda okukuba butayimbwa tebajja kuyawulamu nti ono musumba kamukube ono sheeka kamuleke ono faaza kamuleke ono memba paalamenti. Kabagahe Mary Rose yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV amalindirire.